الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد abalungi abatulaba era abatuwuliriza tubaniriza ku programu yaffe eno nate olwaleero tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okuwuliriza okulungi ate n'okutegeera ebyo ensonga ez'enjawulo ze tugenda okubeera nga tukoonako. Ku mmeeza yaffe tetuli na mulala, tuli ne mukadde waffe Sheikh Ali Ahmada Zikusooka. Tugenda kutunuulira kuzimu ku mpisa ez'abakkiriza oba ez'omukkiriza. Twagala tulabe omukkiriza yaliwangadde atya, omukkiriza yalitambudde atya, omukkiriza yalyeyisizza atya, kubanga ekitende ekyo eky'obukkiriza okukitenda n'omuntu waliwo ebintu eby'enjawulo byateekeddwa okubeera nga awangaaliramu n'embeera ez'enjawulo zateekeddwa okubeera nga yeeyisaamu. Sheikh Ali, olwaleero njagala tutunuulire ku bitendo by'omukkiriza, naye muzimu ku mpisa oba ebitendo by'omukkiriza tutandike n'empisa ey'obugumiikiriza. Mu mbeera z'owa bulijjo tusuubira ng'omuntu okutendebwa n'ekitendo oba n'empisa ey'obukkiriza ateekeddwa okuba nga mugumiikiriza. Bangi abawangala ne mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baalaga embeera y'obukkiriza nga bayita mu kitende ekyo oba mu mpisa eyo ey'okubeera abagumiikiriza. Ne mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yennyini yalaga okuba nti yali mugumiikiriza ekisembayo okutuuka okubeera nga abeera omukkiriza omujjuvu n'okusomesa obukkiriza nga abusomesa abantu abalala. Sheikh Ali, nsaba olamuse era obuuze kubatuuliriza era abatulaba, ate oluvannyuma tutandikiraawo tugende maaso inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wekitiibwa mukadde wange Sheikh Mahdi, ndi musanyufu alhamdulillah okuba nti sebo wasazeewo oyitenze mu programu yeeno omukkiriza n'empisa ze. Mukkiriza n'empisa ze, wallahi kigambo kinene okutandika okunnyonnyola omukkiriza, kuba tusooka kwekuba mu ttooki noga nti gwagenda okwogera ku mukkiriza n'empisa ze gw'oli otya. kituufu ddala, kituufu ddala gw'oli otya. Kati gwagenda okwogera ku bugumiikiriza gw'oli mugumiikiriza gw'oli otya. Kakati ekigambo ekinene kyontissa olunaku lwaleero mukama wange, njagala tulaba olwaleero ategeere nti omusumaali gwonkubye munene naye tugenda kutwala obudde butonotono biiznillah ku ekyo Allah kyanaaba atusobozesezza inshallah. Manyi okutuusa mu baddu be, manyi nga ensonga eyo esobola okuba nga nnene era ngazi, era empisa ez'omukkiriza zisobola okuba nga ziwerako, naye inshallah tujja genda nga tukusaba kutukyalirako era nga tugenda nga tutunuulira empisa ez'enjawulo. Olwakubanga olwaleero we tutaateekewo nakulaga bantu mpisa za mukkiriza, olwaleero tukyusizza ng'ate ffe abasiraamu abakkiriza la ilaha illallah muhammadu rasulullah ate tutandise kubanamize mu kifo ky'okuba n'empisa. Nsaba inshallah tugende butereevu ku mpisa eyo ey'obugumiikiriza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu fenna yatulondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'abantu b'omulembe guno ogusembayo, n'amutuma. Kye yamutuma nazo zaali mpisa, Allah zaali mpisa.
era ekigambo mpisa kiyinza okujja nga kitegeezeemu oba ennyingi naye nabbi sallallahu alaihi wasallama mu buweereza bwe yagamba nti nze sirina kyandeeta mu mbeera y'okutumibwa gye muli okuggyako nga nzize kujjuuliriza mpisa amakulu saalize oba oliawo tewali baddewo nsonga Allah lwaki antuma tewali badde bwetaavu kituufu nnyo naye Allah antuma gye muli nzijuulirize obwetaavu bw'empisa zibeerewo zijjule n'atandika okutumenyeramenyera sallallahu alaihi wasallam naye engeri gy'oyogedde ku bugumiikiriza njagala okukakasa nti kigambo bugumiikiriza kyo nga kyo amakulu gaakyo gategeeza nti wateekwa okubaawo ekikunyigiriza kituufu ddala oteekeddwa okunyigirizibwa olwokolago empisa y'obugumiikiriza kigambo bugumiikiriza kiri wano naye emabega waakyo wano mugongo gwakyo kitegeeza nti waliwo ebikaluubiridde waliwo ebikumenya waliwo ebinene waliwo ebikunyigiriza waliwo ebikuyisa obubi waliwo byotayagala bino byotayagala ebikuyisa obubi ebikunyigiriza bye bikuwa empisa y'obugumiikiriza Allahu akbar oba waliwo byotamanyi naye era nga biri mu mbeera y'okubeera nti bw'oba obirabye tebikuyisizza bulungi n'ogumiikiriza. Sheikh Ali di omukkiriza lwe yaliraze obugumiikiriza nga buyigira ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seeka tuyinza okutambulira ku bukkiriza ebbanga eddene nnyo naye Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu bwe yali anyumya n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina bye yamunyumiza ku abo abaakulembera alina bye yamunyumiza ku abo abaakulembera naye mu Qur'an ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya nnyo ku Nabbi Musa alaihi salam yanyumya nnyo ku Nabbi Musa ng'amunyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayitamu era mu Qur'an mulimu aya nga Allah amubuuza nti hal ataaka hadithu Musa hal ataaka hadithu Musa wawulirako ebyo Musa wabimanyako genda maaso anyumya ne munne anyumya ne mukwano gwe amugamba nti Musa embozi ya Musa ogimanyi wagiwulirako ate yali yagiwulirawa okujjako nga Allah agirinze mukama we ateekeddwa kuba nga agenda kugimubuulira mu kiseera ekyo naye buli mboozi Allah gye yanyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erimu ebyokuyiga bingi erimu ebyokuyiga bingi njagala okuleeta obugumiikiriza mu mboozi ezo Katonda waffe ze yanyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ng'ekigendererwa nakyo yakitubuulira kuba yamugaa nti wa kullan naqussu alaika min anba'i rusuli aya eyo njagala nnyo naddala nga njogera ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba mukama we Allah yamugamba nti buli kyenkunyumiza buli mboozi gyenkunyumiza mu abo baganda bo abaakusooka mu mulimu guno ogw'obwannabbi nkikunyumiza okukugumya amakulu bugumiikiriza mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeere okuva mu baamusooka nti nabo baanyigirizibwa nga naye waasobola okubeera nga okubiyitamu anyigirizibwe naye bwe biba bituuseewo baako nekyotunuulira kankunyumizeeyo omuntu asobola okugamba nti Sheikh Mahdi kino yakiyitamu bw'ati yannyumizaako ng'alina ekizibu naye yakiyitamu bw'ati kakati mukama waffe Allah amubuulira bannabbi be bonna ono yayitamu kino naye njagala okwogera ku Nabbi Musa alaihi salam
nga Allah anyumiza Muhammad ebyaliwo ate mu mbeera ya kusoma mu mbeera yakola ki ya kusoma kati obugumiikiriza mu kusoma obugumiikiriza mu maka obugumiikiriza n'emikwano obugumiikiriza n'abaana obugumiikiriza n'ab'eŋŋanda obugumiikiriza mu kkubo otambula kigambo kigazi nnyo seeka kyoleese naye Allah yanyumiza nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallama ku nsonga y'okusoma n'obugumiikiriza because kakati wano wetuba twogera n'abantu tubabuulira tusoma tunyumyamu nga bwe tusoma nabbi Musa alayhi salam ye yali nabbi wa Allah olwaleero bwe bakubuuza nti ani asinga okumanya eddiini ya Allah oyinza kugamba ani ku mulembe guno gwa nabbi Muhammad ate kwakuba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga yatuwa bye tulina okumanya tekeddwa okumanya okuva ewa mukama we naye ekibuuzo kibuuzibwa ku mulembe ogwo nti ani asinga okumanya nga mu butuufu amagezi agafa ag'obuntu teri asinga kumanya kujja ku Musa kujja ku Musa era nga talina gwamanyi mulala amanyi okujjako ye kubanga ye jajja ajja ku soosi akati Mungu amugamba nti waliwo omuddu gw'ojja okusanga mu kifo bwe kiti ne bwe kiti genda obeeko ne byoyiga amusindika genda obeeko ne byoyiga mu Kiswa eyo mulimu ebintu bingi ddala n'ebyokuyiga biyitirivu tugende maaso naye tuli ku mbeera ya bugumiikiriza nabbi Musa bwe yatuuka ewali omusajja n'omuvubuka we gwe yali naye ntegereka bulungi yayogera ekigambo n'amusaba mu mpisa n'agamba nti hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ntambuleko naawe mbeereko naawe nsobole okubaako kyenjiga ku ebyo bye wayigirizibwa okuva eri mukama waffe ate nga bya bulungamu onkoze bulungi onkoze bulungi omusajja kyekigambo kino kigambo ky'obugumiikiriza kye yasoose so obugumiikiriza bwetaagisa mu nsonga zonna nga bwe bukulembedde yamugamba nti ongoberere hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ntambuleko naawe omusajja n'amugamba innaka walitambudde nange naye nkulaba gwe agamba nabbi wa Katonda Musa alayhi salam oli amugamba nti twalitambudde naye nkulaba entambula yange togenda kusobola kungumiikiriza tojja kusobola Allahu akbar sabru amakulu yalinga amubuuza nti okutambula nange tekirina buzibu naye onoosobola okuba omugumiikiriza oli atulaba omulungi w'oba olina embeera gy'olimu nga mu mbeera sheekhe gy'aleeteddemu ekyokulabirako n'ekyafaayo kino ey'okuyiga ey'okusoma onoosobola okugumiikiriza n'osoma naye yamugamba nti bwe nkulabye tolina bugumiikiriza mu nsonga gy'osabye togenda kusobola kugigumiikiriza Allahu akbar kabir Musa n'awaayo obweyamo bino Allah abinyumiza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye abatulaba naffe ababyogera tusaba tufunemu ebyokuyiga Musa agamba omusajja n'amugamba nti satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra okkiriza okutambula nange ojja kunsanga Allah nga nkwatiddeko nga ndi mugumiikiriza nnyo sabiran ku buli nsonga yonna gy'onooteeka mu ddiiro era sijja kujeema sijja kuba mujeemu ku nsonga yonna gy'onooteeka mu aslaka amra sirina nsonga yonna gyegenda kuba mujeemu era omusajja n'addamu n'amugamba ekigambo ekirala ng'amaze okwogera bino
nti ojja kunsanga nga ndi mugumiikiriza nnyo nze gwolaba omusajja n'amutunuulira n'addamu n'amugamba ekigambo ekirala n'amugamba nti fakaifa tusbir ala ma lam tukhid bihi alayhi bihi khubra onoogumiikiriza otya byotalinaako experience byotalabangako amakulu sheekh kyetunoonyamu ono atulaba era atuwuliriza fakaifa tasbir ala ma lam tukhit bihi khubra anaabeera atya omugumiikiriza ku kyatalabangako afiiriddwa taatawe tafiirwangako abantu nno bafudde ebbanga ddene naye ye tafiirwanga ku taatawe kati olw'okuba gwe tofiirwanga ku taatawo obugumiikiriza bukulabikiddemu butya amugamba nti onoobeera otya omugumiikiriza ku byotakola ki ku byotannaba kulaba ku byotannayitamu ku ebyo bitannakutuukako omusajja amugamba ati nabbi Musa yanukola ki subhanallah ola ekigambo obugumiikiriza engeri gye tukizimba engeri Mungu gyakinyumiza nabbi Muhammad sallallahu alayhi ng'akijja eri nabbi Musa amulaga butya bwe yatambula nabbi waffe agume afune ebyokuyiga abitubuulire naffe tufunemu ebyokuyiga tumanye butya bwe tugenda okutambula mu nsi muno tumanye butya bwe tuteekeddwa okuyita mu nsi muno ng'abakkiriza mu la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah ng'abantu abagenda okuwangaala ne bannaffe mu buntu ng'abantu abagenda okuwangaalira mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayina bw'ayagala etambule Nabbi Musa alayhi salam ng'amugamba omusajja nti nkwegayiridde tutambule omusajja yamugamba fa in ittaba'tani n'amuteekako obukwakuliza kasita okkiriza okutambula nange fala tas'alni an shay tobaako kyombuuza kyonna kuba bwe tunaba tutambula nze nina byenja okukola waliwo ebijja okubaawo nze nina byenja okukola oba wateekwa bwe tunaba tutambula embeera zange wateekubaawo ebintu n'amugamba nti naye fala tas'alni an shay togeza n'obaako kyokola ki kyobuuza ku nsonga zonna hatta okutuusa nga uhditha laka minhu dhikra nze nsazeewo mbeeko kyenkunyonnyola ku bizze bibaawo nga tutambula nakkiriza n'amugamba nti ekyo kyokka agezesa obugumiikiriza obusooka nabutabuuza fantalaqa ne batambula Sheikh katono nnyo nina kyendowoozezza olw'okuba nti tulina omuntu ono atugoberera era atulaba olowooza si wano wennaalibadde mutegeereza ku mukisa guno ku kyansi eno okumutegeeza nti si kirungi gy'ali okulowooza nti buli kintu kyonna ekibeerawo n'ekijja mu bulamu bwe oba na buli kyalabye alina okukibuuza kituufu subhanallah si ke kaseera akatuufu ddala omuddu ono omukkiriza atugoberera gwe twagala abeere mugumiikiriza si we yalibadde afuna okumanyisibwa okuva gy'oli Sheikh Ali nti ateekeddwa okubaako ebintu bye yeerekereza nga si buli kyalowoozaako nti alina okukibuuza bwe kiri olw'okuba ono agamba nabbi wa Katonda nabbi omulamba nti tombuuza okutuusa nze nga nga nkubuulidde kubanga yakakasizza ekisooka nabbi Musa yakakasizza nti ono kati agenda kuba musomesa we ebitiibwa ebitogi by'obwannabbi n'abyeyambula ne bisooka bibaako we biri ne bisigala bya muyizi na musomesa ono kati ono Musa muyizi oli musomesa we era kati ono authority gyakozesa ya busomesa fe abasomesa baffe batulinako authority kituufu nga nti seekazi kusooka nakusomesa nti ABCD nti mukama wange ABCD alhamdulillah kuba alina ekitiibwa ky'obusomesa alina ekitiibwa nga kya busomesa nga tobuuzaayo ekintu kyonna ku bigenda okutuukawo naye watuukawo ebintu ebi bisatu ebikulu ebyali byetaagisa
kubanga ekigezo kya Musa obugumiikiriza abo omusajja bwe yamuwa bwali tobuuza ng'alina kugumiikiriza butabuuza tobuuza obugumiikiriza obwe bwali tobuuza ekintu kyonna tobako kyobuuza awo ye yali ya district y'obugumiikiriza ng'amuwadde assurance nti nja kunnyonnyola naye gwe obutambuuza nze mba ntegedde maaso eyo nja kukola ki nja kunnyonnyola fantalaq ne batambula hatta idha raqiba fi safinati kharaqaha ne batuuka mu meeri y'abasajja babatwalako balina gye balaga omusajja n'agikubamu ekituli Musa alina irimu eyiye Musa alina irimu eyiye eyatokkirizibwa kwonoona bitali bibyo era okwonoona ebitali bibyo buli azaamaanya kakati omusajja eryato lya banne oba emmeeri ya banne agikubyemu ekituli jjukira tobuuza ekintu kyonna paka nga nkubuulidde Musa n'afulumamu ekigambo kugamba alaba kyamusukkako n'afulumamu ekigambo ate nga kidde eri omusajja yamugambye tobaako kyonyega mu byeŋŋenda okukola paka nga nze nina kyenkubuulidde omusajja Musa n'amugamba nti olimenye oliwummuddemu ekita otte oyagala kutta abantu abaliko amazzi kubanga olikubyemu ekituli amazzi gagenda kuyingira kati oyagala kutta abantu baliko ekigambo ky'omusajja kyali eki alamu akullaka saakugambye innaka nti gwe Musa lan tastatia ma'iya sabra tojja kusobola kugumiikiriza kutambula nange kigambo bugumiikiriza si kyangu kigambo bugumiikiriza si kyangu omusajja yamugamba nti jjukira endagaano saakugambye nti tojja kusobola kugumiikiriza nabbi wa Allah kugumiikiriza saakugambye neyewozaako namugamba mukama wange nsonyiwa nzijukidde namugamba mukama wange nsonyiwa namugamba nti tutambule toddamu ne batambula ne basanga omwana hatta idha laqiya ghulam ne basanga omwana qatalahu musajja n'akwata omwana n'amutta byonna sheekhe binene kwegambanga nabbi Musa ateekwa buteekwa okubaako kyabuuza kubanga omwana bamusanze ku bibye atambula bibye ono n'amutugumbula ono n'amutta n'amugamba nti Musa n'ajjayo irimu eyiye gy'alina weekoma n'amubuuza n'amugamba nti sebo akatalta nafsa bighayiri nafsi kubanga irimu ya Musa tekkiriza muntu kutta muntu an eye for an eye kati gwono omusse yassaani kyokoze n'amugamba n'omugamba kyokoze si kya buntu bulamu omusajja n'amukyukira n'amugamba nti saakugambye nti togenda kusobola kungumiikiriza kati kana akantu akatono kana ak'okutta obuso omwana kakulemye okugumiikiriza nabbi Musa n'amugamba nsaba kunsonyiwa naye sigenda kukiddamu naye neyeteekako ate naye akakwakulizo akamukomya n'amugamba nti bwe nziramu okubuuza wetukoma n'amugamba bwotyo bw'ogambye bwe tuddamu ekiddako kyonna bw'olaba nzizeemu wenkoma ne batambula musajja n'amuleka hatta idha ataya ahla qaryati in istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma wa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama Musa n'ayogerawo ekigambo qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra batambula enjala ebaluma jjukira waliwo wetutayogedde ekyennyanja kyabuuse enjala ebaluma basanze ennyumba y'abantu egenda ggwa nebagimenya bumenyi ne babasaba ku mmere kyebasooka okukola kubasaba kyakulya
Musa agamba batuweyo kokulya be basaba ne batabawa bugumiikiriza mu butabawa Sheikh katono nnyo basabye nabe be basabye ekyokulya ne babamma naye ate bo balina kye baagala obakolera balina kye bateekeddwa okukolawo ate nga kiyamba abo ababammye omusajja n'agamba Musa nti kati sawa yakukyanga mwiko sawa yakuzimba kisenge kino kiddemu kitereere tandika okusamba akadomo weereza etamba buloka wazze kuyiga weereza kino weereza kiri fa aqaama ne bakizimba nekiddawo eyazimbye ng'enjala emulumboloza wamalira okuzimba ekisenge obugumiikiriza abakuddaala ki n'enjala yo yennyini eba etuuseewa Allahu akbar nabbi wa Mungu ne bimuyitirirako n'agamba omusajja nti at least wali bagambye ne batuwaayo akasiimo batumye ekyokulya tubazimbidde olaba embeera ezo zonna zirimu ebyokuyiga bwe tuba tusazeewo bizigaziya kakati onakummye ate onakoze bubi ate gwe omukolera bulungi kakati nabbi Musa bwe yayogera ekigambo ekyo nti walitadeko akasiimo naye enfa enjala enzita omusajja n'amugamba nti haatha firaaqu baini wa bainak anti wagambye nti togenda kuddayo kubuuza oddiramu okubuuza wonna wetukoma kati enjawukana yange naawe etuuse obugumiikiriza bwe nakugambye lan tastatia maiya sabura togenda kusobola kungumiikiriza bye ŋŋenda okukola tebiriimu mu kumanya kwo so buli kye yakola Hidiri kyali kyawukana n'okumanya kwa nabbi Musa era kwawukanira ddala n'okumanya kwe tulina olwaleero kitegeeza nti omuntu asobola okujja n'abaako ekintu kyakola mu ddiini oba mu bintu ebya bulijjo nga tonnaba kulowooza nti tekiriiyo lwaki tosooka kulowooza ng'omulungi atulaba nti gwe atannaba kutegeera ekintu ekyo kubaayo kwakyo lwaki kiri bwe kityo kubanga ye Musa ekikye kiri nti tomenya lyato ly'abantu olyonoonedde oba lyazamanyiza si bwe kiri era nga mu ntegeera eyaffe ey'okungulu kyekyanguwa okutegeerekeka kakati wano wenjagala okubuulirira abantu ebigambo bino nga bwe tuzze tubyogerako wali nga tutudde etugamba nti waliwo ekintu ekituufu ne wabeerawo n'ekisaanidde ekintu kisobola okuba nga kituufu naye nga tekisaanidde mu kiseera ekyo tekisaanidde akati Musa byonna bye yayogera byali bituufu bye yagamba omusajja Hidiri ono lwaki omenya eryato ly'abantu kituufu tosaanidde kumenya eryato ly'abantu lwaki ossa omwana tosaanidde omuntu tatta muntu lwaki tukola obulungi nga abantu batulisa bubi kati Hidiri kwe kumugamba ebyo byonna gwe bw'oba obitunuulidde on the face of it byonna bituufu naye kati mu mboozi ya Musa ne Hidiri ebituufu weebiri kati Hidiri amuwa bisaanidde amuwa kikoze ki ekisaanidde so ekituufu mu ndabayo bwe kisanga ekisaanidde olwo ekisaanidde kiba kyekituufu okusinga ekituufu oba ntegerekese bulungi olwo kino ekikolebwa nga kyekisaanidde kyekiba ekituufu ddala okusinga kino ekirabika kubanga kyekisaanidde kiri kisobola okuba nga kituufu naye nga tekisaana ekituufu kisobola okuleeta obuzibu kakati omusajja n'atandika okumunnyonnyola namugamba nti oba kugumiikiriza waliize n'ebirala bingi mu mbeera y'ekisaanidde kuba n'adde nkutegeezezza nti nja kunnyonnyola mu ddeeyo kakati sebo mukama wange n'atandika okumunnyonnyola era jagala tutambule babiri yamugamba nti nga bw'ogambye nti gwoba tonnaba kumanya lwaki kino kikoleddwa mu mbeera gye kikoleddwamu kakati
omusajja kwe kutandika okumunnyonnyola n'amugamba nti fa amma almasakin bananyini lyato fa amma safina fakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba eri gye babadde balaga eryato gye lyadde lidda waliyo omukulembeze waayo w'amaanyi muzibu naye buli lyato lyadde ligoba nga lyakwata twale era wano bwe njagala otegeere nti abamanyi baffe balowooza nti eryato eryo baalibomola litambula eryato eryo mu kwetegereza ennyo sheekh wange Sheikh Saleh al-Mughamisi bwe yali annyonnyola nalaba nga kyannyonnyola kigambo kikulu nnyo yagamba omusajja ono eryato yaliwummula kubanga eyali atwala amaato yali ayita ku nnyanja nga buli lyasanga akola ti alitwala naga nti yaliwummula terinaba na kutambula terinagoba bakuyita okugoba ku mazzi yaliwummula terinasimbula oli asobola okuyitawo nga talitutte kubanga yali tatwala lirimu bituli yali ayagala malamu neryekituli yali litutte naye seeka agamba olwokuba nti bano ke kalimu kaabwe baliwummule aliwummula alyonoone obudde bwe banaamala nga balitereeza lisobole okutambula ku mazzi oli atwala amaato ajja kuba ayiseewo bano basobole okutambula obulungi. Ekyo kyekyali kisaanidde oba ekituufu kiri Musa kyalaba kino kyekyali kisaanidde kati ekyali kisaanidde kwe kubeera nti ono ataasa omulimu gw'abaana Allahu akbar naye teyagumiikiriza ebyo abimunnyonnyola eri naye waliwo ekigambo kyenjagala okwongerako nga tumaliriza omwana ate omwana gwe wasse namugamba nti abaana abamu bafuuka ekizibu eri bakadde baabwe abaana abamu era kino ekigambo ndooza nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera y'abafu okugamba nti waladun salih yad'u lahu olaba nga kigambo kikulu nnyo omuntu bw'afa ateekwa okubaayo n'omuntu omulungi gyali asobola okubeera omwana kuba guno omusaayi seeka guno omusaayi kati kwe kumugamba nti fa amma alghulaamu fakana abawayhi abazadde b'omwana oyo baali balungi nnyo mu maaso ga Allah jalla jalaalu batya Allah jalla jalaalu naye omwana ono tutidde an yurhikahuma tughyanan wa kufra katono nnyo sheekh si kujja ku mulamwa omusajja ono Hidhir yali akola naani kubanga wali awasooka akozesezza ekigambo kirala nenjagala ndikubemu ekituli oli aleme kulitwala fa aradtu nze njagadde nze kyokka ate ku mulundi guno agamba fakhashina agamba nti tutidde ayurhikahuma omwana ono agenda kusinkana agenda kufuuka ekizibu eri bakadde be wano nno waliwo ebyokuyiga seeka omwana asobola okubaako nebyakola naye nga bikosa bakadde be nga bwakola ate era ebibayamba kyova olaba mu dduwa yaffe ffe gye tusoma gye tuyita birrul walidain oba duwaul walidain tusaba nnyo ne tumugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala la tulhikuhum min dhunubina dhunuba ebyaffe tuba tuzaako mazambi gaffe we tuba tusobezza bibe byaffe tebibakosa tukusaba bireme kukosa bakadde tubavunaana ku lwaffe Allah tukiyita kyakusaaga duwa nkulu nnyo kati Hidhiri akola naani nakugambye nja kuwulira kenja okusembya kansaba omulabi wange akirinde nga tumaliriza inshallah kakati kwe kumugamba nti fakhashina an yurhikahuma tughyana wa kufra
nti omwana ono agenda kufuuka ekizibu eri wakadde ng'alina kuvaawo. So gwe omwana okufuukira taatawo n'ennyoka ekyambika ovaawo ne basigala nga balina emirembe gyabwe. Akitegedde bulungi seeka. So omwana afube nnyo okulaba nti aba mulungi era aba mulongoofu akola ebyo ebiyamba bakadde be. Mashallah. Kati ate fa amma aljidar kati kankunnyonnyole ku kisenge kiri kye twazimbye kye twasanze nga kikola ki nga kigenda kugwa. Kaana liyatimaini kyali kyabamulekwa abantu bali awo basajja bato. Nkimanyi bulungi nti gwokulira bamulekwa mu Uganda yonna. Bamulekwa ganze nga ggwe babalekedde akantu kaabwe kali kuyallayala kagenda kugwa. Namuga nti wakana tahtahu kanzun lahuma, kyokka wansi wali ebyobugagga byabwe bigenda okubatambuza mu bulamu bwabwe. Allahu akbar. Ate bakadde baabwe abo baali balongoofu ne babaterekera ebyabwe mu kizimbe kino wansi. Kisooka bamulekwa yatimaini amulaga ajustifyinga lwaki tebakuwadde na mmere. Yatimaini bamulekwa tebalina ne gye balina yaabwe tebamanyi gye bagenda kujja ndala. Okitegedde tebamanyi gye bagenda kujja ndala. So we baalijja endala kyekino kye tukoze okubayamba basobole okujjayo ebintu ebyobugagga ebisobola okutambuza obulamu. Lwolidda balikuwa nga balina namugamba nti kakati ebyo dhalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra, byensobodde okuwaako ku bingi byotasobodde kubeera ng'olaga obugumiikiriza. Kigambo obugumiikiriza kitegeeza nti buli lw'otagumiikiriza bye walifunye tobifuna ate ne byofiirwa bingi. Naye byonna bwe yali amaliriza yamugamba wama fa'altuhu an amri, sibikoze ku lwange. Allah bwe yali amulagira nabbi Musa okugenda okusisinkana omusajja oyo yamugamba ogenda kusanga omusajja atainaahu rahmatan min indina. Amulaga n'omulaga bino byonna omusajja ono byakoze tebiraga kisa. Okutta asaba n'ekisa talina. Amenye eryato ly'abantu aba n'ekisa talina kisa. Azimbye gwakulemeseza okubaako ne koofuna okulya aba akulinako ekisa talina. Naye ate Mungu bwe yali agamba Musa ono okusanga omusajja oyo yamugamba ogenda kusiŋŋaana omusajja atainaahu rahmatan min indina. Twamusaako okusaasira ekisa alina kingi nnyo. Musajja wa kisa. N'amala n'amuga nti wa'allamnaahu min ladunna ilma, nitumugabirako kukoneku. Alina erimu nga si ya kiraasi, si ya kutuula mu kisomero. Nsobola okusinziira mu kanyomero ako nentegeeza omulabi waffe omulungi nti eriyo mu nsi omuntu asobola okuba nga mumanyi naye nga byamanyi teyabiyiga mu kibiina. Kituufu. Allah agambye nti atainaahu rahmatan min indina wa'allamnaahu min ladunna ilma. Ffe Allah jalla jalaaluhu ye yamusomesa eyo ilmu. Waliwo abagiina abalala weri tesobola kuvaawo. Kugambye nti Mungu bw'aba anyumya byanyumya nga abinyumiza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatuga nti byamunyumiza byamazima. Byamunyumiza byamazima ate ekigendererwa kumunyweza ku byo kwebuulirira n'abakkiriza bafunemu ekyokuyiga. Olwaleero tubadde ne Sheikh Ali Ahmad Zikusooka nga tutunuulira empisa eza omukkiriza yali badde atambula atya, yali badde awangaala atya, era tutunuulidde empisa ey'obukkiriza. Nkakasa mukadde wange Sheikh Ali nti ke tutambuddeko ke katono ennyo kubanga obwedda nina ekibuuzo ekinsiiwa nga njagala kukubuuza ompeeyo ebimu ku byaliwo oba ku bigambo ebyayogerwa Mukama waffe Nabbi Muhammad naye ng'ebigambo ebyo oba ebintu ebyo nga byatuuka ku nabbi n'abamugumiikiriza ku byo. Ate oluvannyuma nkuzzeeko ekibuuzo ebyatuuka ku basahaba ne bagumiikiriza ne basobola okubeera nga bagwa mu muteeko gw'abakkiriza. Olwaleero abantu baffe
ffenna abalooza nti tuli bakkiriza we tunaalaba ebyatuuka ku nabbi n'ebyo by'otulaze ebyatuuka ku baasookawo nabbi Muhammad ne tulaba ne ku byatuuka ku basahaba oba oliawo omuntu anaasobola okubaako naffe ebitutuukako omuntu anaasobola okugumiikiriza n'asobola okubeera ng'awangaala n'ekitendo kuba n'empisa y'obukkiriza kubanga ajja kuba alina byategedde nti ebimutuukako byaliwokko byatuuka ne ku banene ne baba bagumiikiriza era bakola magezi gano na gano okubeera nga bayita mu nsonga efaanaganako bw'onooba ompadde omukisa sebo insha allah nkakasa omulungi oyo atulaba nti omusomo gwaffe oguddako tugenda kukomawo ne Sheikh Ali Ahmada era nga tutambula ku nsonga eyo ey'obugumiikiriza tulabe omukkiriza lwaki yalitendeddwa n'empisa eyo ey'obugumiikiriza. Sheikh nsaba osibula abantu. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Sebo ngagala okukakasa neyanziza okumpa omukisa n'okunkakasa nti nja kudda nsaba Allah aleme kunzita mangu. Amiina ya Rabbi. Atampe n'obusobozi obukomawo kubanga ebyo webiri era byetaagisa abaddu ba Allah okubitegeera. Amiina ya Rabbi. Tubeebaza okutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.